Yes, alright, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza obba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Yonna mu bunsonda gy'osinza okuba nga amayengo gano gakutuukako nkakasa nti nno okola kyakabi nnyo. Olunaku olwaleero legal team yaffe ekedde biteekamu ngatto tebabitumidde mwana okusobola okulaba nga boolekera mu kibuga e Masaka. Ku makya g'olwaleero tukimanyi bulungi nnyo bakomredi abaakwatibwa okuva mu kibiina kya National Unity Platform baatwalibwa e Masaka nga kibabalanga tetukimanyi. Ebbanga emabega likulunguludde okuva baabakwata ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Kakati legal team yaffe okuva mu kibiina kya National Unity Platform ekuliddwamu Council Nalukola Luyimbazi MP omupya omulondwe owa Kawempe North yakulembeddemu legal team eno ey'abalooya okusobola okulaba nga bagenda maaso n'okuwolereza abalangibwa obwemage ab'ekibiina kya National Unity Platform. Muno nno mu baakwatibwa mulimu Comrade Akileo Kivumbi, mulimu Gaddafi, mulimu Smart wa Kyagulanyi. Bano nno nga baakwatibwa ebbanga eryekulunguddeko ne batwalibwa mu detention e Masaka. Kakati jjukira nti nno si gwe mulundi ogusoose okuba nga Akileo Kivumbi akwatibwa, yakwatibwako n'amala n'aliizingibwa, wabula tewabadde ebbanga ddene liyiseewo okuva eyali ayimbiddwa ate ne baddamu ne bamukwata. Kyonna kye bamuwagaza tetunnakitegeera naye nga tukimanyi bulungi nnyo ali mu mikono gya gavumenti bye baagezaako okubawamba. Bajja bakwata abaana ab'engeri nga bino kasita babeera nga bali close n'ekibiina kya National Unity Platform. Kyokka ekitongole ekya Human Rights Commission tekivangayo kulambulula nsonga eno lwaki abavubuka oba abawagizi b'ekibiina kino ekya National Unity Platform bagenda maaso n'okukwatibwa n'okubulizibwawo ng'ate tebabagamye na musango ki gwe bazzizza. Kati olwaleero ku makya bakedde mu kkooti e Masaka era ne ttiimu ekulembeddwamu balooya ne Council Nalukola Luyimbazi ne bakulemberamu okugenda okulaba nga basobola okulaba nga bataasa ebigenda mu maaso mu kkooti eyo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Naye kyonna kye kiri kijja kuggwa mugende mu maaso n'okuba nga mubanja abaana abagenda mu maaso n'okuba nga basibibwa obwerere, basibibwa obwemage okusobola okulaba nga babasirisa nga babatiisatiisa. Muli ku Yugi Update TV. Kosinzo bango otuwuliriza gwali mu diaspora nkulamusizaako nnyo weewale kwekumira ku Yugi Updates. Gwagala otuyinga kukirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegattako mukwano gwange ali eyampuliriza. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okubanga otuwuliriza bwenna omuwuliriza wa Yugi Update TV. Mukola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali e Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu eyo gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu eri mu people power color eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kubanga osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde
genda wansi wali okonene mukade osobola okuba nga ofuna notification message. Buli wokona mukade wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information elinkinze ku Yugi Update TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbebazizza ekyensuso nammwe abajja mu comment section mbebaza. Mwabajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza. Kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section? Otangaaza omukulembeze ku kyekituufu kyateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembezeewo oba mubaka we agenda obbakulembera. Gwe nolowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba nga akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu paliamenti nga babadde bantu balamu ne batuukeyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubakawo oba olaba nga yeebase. Gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanidde eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwe ali yeebase ng'ebintu tobiraba oba nga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko. Wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannange abantu abo mubeebazeemu akensuso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira. Si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka, kino kankikutegeeze. Wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyidde ogenda kifunamu, weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala, naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli. Wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yes, ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala, naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda, wabula tutunuulira nnyo point eno nti kye tugenda oba kye tulwanira kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki, si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobola okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga, buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo. Era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Update TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako, kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda bw'agala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga.
Mbagala nnyo, mweraba era nga mbagaliza ebisinga.